Ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu ggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa era avuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga nate olwaliro atongozza akakuyegebwe okunoonya akalulu mu bbendobendo ly'e Bukedde mu lukuŋŋaana lwakubye ku ssomero lya Kameke Primary School mu disitulikiti y'e Palisa. Museveni ategeezezza era yanjudde enteekateeka za gavumenti ez'okwongera okuyamba abalunzi abalimi b'omuceere abakolera mu ntobazi bave ku muceere ogw'omu ntobazi batandike okukozesa entobazi ezo okulundiramu ebyennyanja. Pulezidenti Museveni ategeezezza nti ekyokulundira ebyennyanja mu ntobazi kijja kuyambako okukuuma entobazi obutasalimbirwamu bantu n'okuzoonoona ate n'okwongera okukyusa obulamu bw'abantu. I'm speaking for myself. That farm of mine is in the village. It's 4 acres model. Coffee, bananas, and fruits, and cows, but also fish farming. Pulezidenti Museveni era asuubizza era alaalise nti agenda kukwataggalira bassentebe b'emiruka abeenyigidde emivuyo egy'okubba ensimbi z'abantu eza Parish Development Model kubanga gavumenti yabawadde ezaabwe eziyinza okubayambako akawumbi kamu mu bukadde 300 buli mwaka. Ssaabakunzi w'ekibiina ky'NRM Rosemary Nansubuga Senninde atendereza gavumenti y'NRM nti ekoze nnyo okuyamba abavubuka okwejja mu bwavu ng'eyita mu nteekateeka ya pulezidenti ey'okubangula abavubuka mu mirimu egirya emikono eya Presidential Industrial Skilling. Ate omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuyanye okuyingira disitulikiti y'e Rukungiri olw'ab'ebyokwerinda okumusuulira emisanvu. Ab'ebyokwerinda balemesezza Kyagulanyi okuba olukuŋŋaana mu kisaawe ekyabadde alina okukubamu olukuŋŋaana olwo ekisangibwa mu kibuga Rukungiri ne bamusaba nti alukubire awalala nga bagamba nti abadde agenda kutaataaganya emirimu mu kitundu ekyo. Mu mbeera y'emu n'enguudo ebyezingira disitulikiti y'e Rukungiri nazo zitaataaganyiza entambula za Kyagulanyi okutuuka mu disitulikiti eyo. Kyagulanyi Ssentamu agambye nti embeera eno ey'okubasuuliranga emisanvu mu makubo ebamalidde obudde bungi era bataataaganyiza mu lugendo lwabwe. Lwaki poliisi erina sayidi gavumenti bwalemesa abantu bakinga emihanda muleke byuma bintu bije? Why do you, Uganda police, why do you behave like criminals? It is not illegal for us to campaign in Rukungiri. Let the roads free, you open the roads, let the people go. Kyagulanyi bw'atuuse mu disitulikiti y'e Rukungiri abaayo bakira bamubanja omukulembeze wa PFF retired Colonel Dr. Kizza Besigye nga baagala yimbulwe mu bwangu ddala era naye addemu afuna eddembe lye ery'obuntu. Kyagulanyi agambye nti abantu b'e Rukungiri singa banamulonda agenda kulwana abasibe bonna abaakwatibwa olw'ebyobufuzi okuli ne retired Colonel Dr. Kizza Besigye bayimbulwe nga mpawo abakubye ku mukono. Tukozese guno omulundi, this is our chance. Kuyinza okuba omulundi gwaffe ogusembayo. Njagala kubasaba mikwano gyange. Dr. Besigye yasembayo okutuusinga na twali tetumanyi tajja kubeera naffe kati. Atakutte bendera y'ekibiina kya FDC ku bukulembeze bw'eggwanga James Nathan Nandala Mafabi ategeezza abantu mu disitulikiti y'e Koboko ne Yumbe nti azze kulwanyisa bwavu obalumidde ebbanga eddene mu kitundu kyabwe n'abasaba nti bamulonde. Nandala Mafabi bano ababuulidde kati nti obwavu bwasanze mu kitundu ekyo obadde buwunya n'okuwunya nga buvaako n'olukuku kwe kubategeeza nti ye kaasobola okubulwanyisa. And the fathers who have small business are being sacked every day by money lenders who have traveled from far to come and take your identity. Now there is a security in our pockets, and that's why we say we want to fix this economy so that people have money in their pockets. Where is it written that Yumbe there should be no tarmac? Where is it written that Yumbe should have no tarmac? Where is it written that Moyo should suffer without tarmac? Yet all of you pay taxes every day.
Atakutte bendera y'ekibiina kya National Peasants Party kuwa President Robert Kasibante olwali alumazeeko ng'aperereza abeeyiganga bamulonde era eyo gy'asinzidde ne yeekokola ebbeeyi ya wansi ennyo abayindi gye bagulirako ebikajjo. Ate bali ababigula ate babatawaanya nnyo kwegamba ne bibeerayo ku musiri ne byoluzi ne bikaddiwa nga tebabagala bibagulako nga baagala badondola tebabigule ssente ntinye ennyo ate ng'omuntu aba ataddemu nnyo ataddemu obudde. Ekizibu ekyo just kuteekawo mateeka na kutuula n'aba stakeholders abo ne tukkaanya ne tufuna amakampuni agaffe nga gavumenti ne tuzimba amakampuni agagenda okugulanga ku balimi abo ebikajjo ne tutabeesingiranga ku bayindi bokka. Ate munnakibiina kya Common Man's Party Haji Mubaraka Munyagwa Serunga mukati gwa Bata asinzidde mu disitulikiti y'e Kalungu n'akyomera nnyo gavumenti olw'ebbula ly'emirimu eribuutikidde eggwanga lino obuzibu n'abuteeka ku basigansimbi abeenyigira mu mirimu egyandikoleddwa bannansi. Mubaraka Munyagwa bw'abadde atalaga disitulikiti y'e Kalungu agambye nti kinakuwaza nnyo gavumenti okutiitiibya abasigansimbi abagwira naddala Abachina n'abayindi abali mu ggwanga lino ne batuuka okukola obulimulimu obwandikoleddwa bannayuganda abawejjere. Tuuka mu kibuga emirimu gyonna bagitutte baleeta Abachina n'abayindi ne babayiwa mu Kampala batulimba nti bainvesta kati bakola butembeeyi. Abachina bali mu butembeeyi bemuyita bainvesta. NRM tugamba yaleeta bainvesta bali mu butembeeyi batunda kabalagala baguddewo amaduuka emirimu omwana yandivudde wano e Kalungu n'ogenda e Kampala n'okukola kati Bachina n'abayindi ne bagikola. Wetugerako bainvesta njagala kubagamba nga sikayiza bigambo byange bwe naabeera pulezidenti w'eggwanga lino mu ssaawa 48 abagwira abatayaaya balina okwanga bamuse eggwanga lino. Abakulembeze b'ekibiina kya NUP abakwasibwa kaadi z'ekibiina okuvuganya ku bubaka bwa Paalamenti mu ggombolola etaano ezikola ekibuga Kampala batongozza kakuyege waabwe mu Kampala Central n'omulanga eri bannakibuga nti balonde ekibiina ky'NUP. Abaka bakwatidde NUP bendera ku mugombolola etaano ku bbalaza Sabbiiti eno batongoza kakuyege waabwe mu nkola ey'okunoonyezaamu akalulu nga bagenderera obutava ku mulamwa gwa kibiina kyabwe n'ebiruubirirwa byakyo. Kampeyini ezitongozeddwa mu Kampala Central zezza ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo era omutesitesi waakyo mukulu David Lois Rubongoya eyakwasibwa kaadi y'ekibiina ekyo mu ggombolola ya Kampala Central. Rubongoya agambye nti ekimuleese kwe kumalawo abakulembeze abatafa ku bantu ababeera mu kibuga naddala abasuubuzi abanyigirizibwa emisolo. Okutandikira omwaka kuyala n'ofata omulala ng'oli yala omuntu okusula nga tolidde oba n'obeera mu takisi n'ogamba bananywa ki bananywa obuugi. Tuli wano olunaku olwaleero kubanga twagala kukolera bannakampala, twagala kubakiikirira, twagala tubeere eddoboozi ly'abantu aba bulijjo, twagala ekibuga ekikolera omugagga naye nga kikolera n'omwavu, twagala ekibuga nga buli muntu alina omukisa, twagala ekibuga nga osobola kukiyingira ng'oli yala n'ofuluma ng'olina akaveera. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Obesekeze Ssennyonyi ategeeza nti bannakampala akaseera katuuse babeere ekyokulabirako eri bannayuganda abalala nga balonda enkyukakyuka. Twagala okubuzaabuza okwo kuveewo nga tuli siwa nti omuntu ono ali ku sayidi ey'abantu keetonye kagwake nga tajja kukyukakyuka. Mu Paalamenti ebisoomooza bingi bannange obusente bwe bakanyuka bungi mubiwulira ng'abantu abo tukakasa nti bajja kuyimirira makulu gaabwe abiri bagambe nti kino kyekituufu kino kikyamu. Ate bannakibiina ky'NRM Masaka nabo batongozza kakuyege ng'akwatidde NRM bendera ku kifo ky'omubaka wa Bukoto East Sarah Kityo ng'asinziira mu luka gw'essunga mu ggombolola y'e Bukakata atabukidde abalonzi olw'okulonda ababaka batafa ku baana abakwatibwa mu bitundu byabwe ne baggweera mu makomera. Memba wa Paalamenti oba w'amaanyi osobola n'okutambula n'ogenda mu ofiisi y'omukulu akulira abasirikale n'omubulira ensonga zo kubanga mu constitution olina mandate y'abantu b'okiikirira. Naye memba wa Paalamenti atasobola na kusamoninga Kanomase n'ajja wano oyo memba wa Paalamenti oba mwalonda kisiikirize. Buli kintu kiriko akisobola. Nze mbasaba ekisanja kitya bwe baliddayo ne babateeka mu makomera nga bwe babateekayo besiri bwendyebakira olulimi abanga bwe temunzizangako eryokubiri kubanga bino babikola bajooga kubanga balaba nga nammwe kenyini be mwalonda n'ekyokukola tebakimanyi.